Yes mukashaka ntwolekede kyatweshe olwalero tugenda kwolekera program era yenze wuyo munna yenze wuyo abagamba omwavu toba na ntondo you're welcome nze mind musina chai basinawo muntu aswana kundowooza bwatyo munnaye sikituufu ennyabo sikituufu ya kati waliwo ebintu ebitono bye mbadde njagala kugamba naye ekyokusooka njagala nkusomera ebbaluwa nabadde nagiwadde Aunt Shifah naye ngenda nze kugyesomera. I love you both. Okay, thank you so much. Natandise nseka ekituufu natandise nseka nga ngamba ono omuweerezi w'ebirabo ali very creative kateeka okuba nga kyaweereza kinene okusooka n'asiba box enkalu n'asiba emimonde emiwogo n'asiba ebipapali ebyo kati nga nze ndowooza ali so creative naye box eyasembyeyo bwenagwereddemu amaanyi ne ngamba ye uno omutemu n'obutemu abavuma abansese baleke kuvuma kwanza nawadde enkomenti ze nga nseka nga bukomenti bwange nga buseka bona nabusiseyo oluvannyuma nalabye ebbaluwa ne ngamba no kiki omanyi abantu bangi boogera nze omukumu gwojja ng'onvuma ntunulamu ne ŋŋamba onanvumye naye awunzikiddewa ate nawe Shifah nkwebaziza nnyo. Thanks for the job you do. Nange neyanziza nnyo okulaba n'okwatibwako. Amannya gange yenze Edimezayo. Ese omukyalo oyo simanyi mbeera gy'alimu naye nsaba okkirize ngenda kuweerezayo emitwalo 2. Wadde katini naye somanya abalaso otandikira okwo buli omu alina engeri gy'alumiramu naye yankwasiza bambi ennaku muyandika si bwendi yampa mapapaali bandeetedde ebyokulya era ngenda kujaganya omuwogo emifu kati nsaba nkubire ku mukyala abakazi bonna baze ku saidi gy'oli tebalaba bye bamusajja bye yankola sefa bye nakola si byejjusa. tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opu Shifah nakawombe njagala weekanye naye so surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi gyenda soli ayibina birungi lwenda kulugume kuwadde lwenda olwobulabo bwokumukomo butona busurprise ekisooka wantegera kuva kukagenda mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayewowo bukwakikwata kupomera nze ezo surprise ataka tazireta hatataka. abalungi baffe abatulaba mikwano mugamba mutya obulamu bugamba butya nyingiddewo ne surprise yaffe weewunyisa omwagalwawo programu yaffe twongereza ku surprise fenna eyatusukkako surprise y'omwami gwe Farida omukyala Farida eyasurprisinga ex we mukyalo nankoze bubi takwata naye nja kuba mufuna surprise eyo yatusukkako ffenna mikwano naye nga bangi buli omu n'ayogera kino n'omulala n'ayogera kiri nga mu bye boogera mulimu ebituufu ng'ebisinga batuufu n'abamu abalinda nti kyekigudde ku Shifah njogere nabo ate abo be basinga obungi naye nze nfokasinga nnyo ku birungi n'abalungi. Nja kutandika n'okukkiriza ensobi yaffe gye twakola gye nzikiriza nti ensobi ate nga nange nagiraba nga siina bwe njizza mabega ey'okwetikka ebintu ne tukkiriza omuntu okutegeka ebintu ate nga si yasoose munjulira abalaba surprise zino abamu muntwala nga it's a party olinaga Shifah jangu okavaringa omukolo bingi besijja baddiramu kino kyo Katonda yakireese nga waakukireeta ate ayina ensonga ze kubanze si questioninga Katonda ate nze sejjusa kimaze kubaawo nti I wish kubanga buli kintu Katonda nze nkikkiriza ne bwe kiba kintwala mu kufa we natuuka nkuddiramu embeera bwejja ne bwe bentwala mu kufa
ne bwe kaba kazze nga kabenje ngamba Mukama nkize eri Katonda ne mugamba wakikkiriza kibe wabadde n'ensonga lwaki kyabedde. So kati twakola ensobi, client n'atugamba bulungi era nsaba Mukama akkirize okukwata kuba nabadde nsimbula okujja ne mukubirako teyakutte. Nina kuddamu mukubireko nsaba Katonda akkirize okukwata. Client n'atugamba bulungi lwakuba abamu mu bibuuka ebyo abantu abamu tebabiraba kuba omuntu anoonyayo akantu katini. Waliwo abamu n'ababa ku social media n'ayita mu comment naga abayombera ki nti kino n'atandikirawo olutalo nga ye nga tamaze kulaba lwakuba nti ate ebibi oba ayogera obubi bigenda wangi okusinga ayogera obulungi oba okusinga eyetegereza, which is okay bena yensi gye tusiibamu oba gye tubeeramu. So ensobi yaffe kukkiriza. Oli n'atugamba nyina sister wange ebintu ebimu bye mugaba mu show abirina mu dduuka, mbadde nsaba munzikirize ategeke ebirabo mumukkirize abategekere mu bitwale. Netukkiriza ntugamba okay bambi yagala wagira sister wo okay tujja be receivinga. Eyo yabadde ensobi nnene nnyo gye nakoze era njenenyeza naye ate njebaliza Katonda kejje kuba kino kyanzibudde amaaso neŋŋamba omukyalo ono simanyi oba intention yabadde ya surprise oba bamusindise gyendi nga nze ekyo nakyo Katonda yasinga omumanya. Naye nga bwe mbagambye nze mbeera bwe mala okumbeerako sejjusa noonya solution nti nkoze nti ekituufu oba noonya solution nti kiwedde kitya kubeera tekijja kubeerawo mpaka omuntu ne bwagamba nja vuma Shifah buli lunaku ogenda kutuuka okoowe. Sijja kuddamu abamu mulaba ojja n'onvuma negamba thank you kuba that is me. Nenkugamba oh thank you munnange nenkubuuza mune obusungu bukuweddeko okooyo okunvuma ndye kale webale ekyo kyenkola. Nze omuntu gwakeera n'avuma nenseka. Ekirala mwannenyeza lwaki nasese. Nze natandise surprise nga mmanyi byakusaaga like embeera negenda ng'ekyuka nga njiraba ng'omuntu bw'oleeta reality TV show. Abamu ne mugaa kale bw'oba wategedde nti eri bw'etyo lwaki wagitaddeyo. Nagitaddeyo kubanga embeera bwe ngisanze in so many cases nvumiddwa n'enkubwa n'okolebwa ki mbiteekayo. Kati byonna temwebuuza Shifah bakuvumye lwaki wabitaddeyo. Ne paati we banvumye ne sigisalamu ne ŋŋamba yes abo we nabasanze banvumye ne ngiteekayo nga bw'eri. Ayagala oseka n'oseka asaasira n'osaasira. Kati kitegeeza ne kino nakitaddeyo kubanga embeera bwe nakoze ki bwe nagisanze ne ngiteekayo. Kati nze sigaana muntu mu nsi buli omu alina endowooza ye abawabula obulungi ebirungi bangi ate ng'era kyaggamba kituufu okiraba mbeebaza kuba mmwe muba mulina omutima omulungi naye omuntu ajja n'akuvuma kitegeeza yayagala dde okuvuma naye nga talina bw'atandika kuvuma. Kati bw'alabawo akantu akakuvuma agamba kano nkafunye n'asooka ajja n'akaasinga show n'agamba eyeekomye enkomerero yo etuuse nedda mukwano enkomerero yange tennaba. Oli nagaasinga lumu ogenda ne bakutematema ne bakutta. Nze bwe mba nkola ekintu nkikola na mutima gumu neewaayo era bwe mba nga nzize n'ontematema n'onzita Katonda yebeera entuuko yange. Gwe bagamba entuuko bagikyusa. Eyo yentuuko yange Katonda aba yaluteekawo nti bwe ndigenda ewa gundi kuba waliwo yagambye nze nategeka ebbaketi y'amazzi ag'okyankwa kuyiire naye ate era sisuubira nti gwe yategeka amazzi ku mpisa zembi nti olina abakwagala. Simanyi nti waliyo n'ayinza okukeerera n'akuntumako kubeera toyina muntu ayinza kuspendingira kantume. Naye era bw'oganjiira oba n'onzita yentuuko yange. Ffenna enkomerero kufa ekikyukamu kalenda ekiwuka nti ani asoose munne nti Shifah asoose nagundi ne gundi n'asooka gundi but teri muntu aliwo mbu that person ali immortal talifa. No, we are all going to die. So kati no Shifah bali kutta Shifah ojja kufa. Nze kino Katonda yakireeta gyendi bwe mbanga kyenkola obanga kyekigenda okunzita. Kati for example right now nsimbula nzirayo ew'omwami mu mutima mulungi because nze nga Shifah
njagala onnoonya nti ensobi yange baddewa nti yeeno ngitereeza nti yeeno ekyokuseka nze nseka weyabba nti oyinza okuba onvuma n'enseka nze nali ku kitanda nga bantu ng'omutwe akabenje naye era nga nseka abamanyi Shifah bamumanyi buli muntu alina engeri gy'atereeza omutima gwe buli omu alina engeri therapy ye like nga that is your therapy. Some people bwanyiga abawuli ayagala wuliriza music. Some people bwanyiga abawuli ayagala kugwa mu butumbula ga mutuge. Some people bwanyiga atamira. Some people bwanyiga agenda ko mu dance oba anonyayo buli omwami oba naba ne stress na anonyayo omukazi omupya oba nanonya buli omu alina therapy ye in life. Nze my therapy ekintu bwe kimpitirirako nseka in shock I laugh. Nze osobola okunvuma n'enseka nengamba anvumye n'enseka siba kataala. That is my therapy. Kati kino abamanyi bamanyi kubeera nyina abatera okumbuza Shifah ne bakuvuma n'osigala ng'oseka nikugamba naye era ate kati akyanvuma ekyo kyayise ekivumo tekinneekutte ku mubiri bw'onvuma olinga kino nga munvumye bitama agatama ago alalala kirabe kiringa biki nkusekerera kuba nze in life omukyala kye yakoze okukola revenge ku muntu nze sikikola fe abamu revenge yaffe bayakusirika nolopera katonda byonna abakuvumya n'obamulopera abakoze ki because buli wogamba okole revenge ku muntu oli mu kujjawo ebibonerezo bye ebya kati ono omukyala okukola revenge gye yakoze ku mwami mu maaso ga katonda yamugjeeko ebibi byonna in fact yamuguliddewo enzigi kwegamba bingi naye wemutulabira wano tupaakinze somewhere tuli next omwami wabeera obuukawo ennyumba nga 3-4 mu maaso awo tuzze n'abantu baffe tulina naffe abantu baffe abakulu mu kintu kino tiimu Shifah like sijja balaga buli omu nti lwentambudde nankuuma mu balage lwentambudde ne kiri because abamu munoonya to criticize ebivumo obijje kunze obisse ku mulala kuba kati nawuliddeyo avuma nze n'avuma n'abaana bano bentambula nabo abato abatalina buzibu because nze ndyoka okuvuma nze but ate bambi ababa innocent ate ekyo kinnuma nnyo kuba bambi mbayita buyisi ne mbaga tulinawo omulimo so kati oyo aba awulira naye alina ebizibu byayagala kwabika yatunyigira dda obulamu bwe bumunyiiza buli kimu kinyiiza naye ng'ate naye era onaasiiba ovuma misana na kyaggulo olye ku bivuma omala obijjeyo obiri okkute nedda era ne boonanvuma n'osulawo ojja sigaza ebizibu byo by'oyina nange nsigaza ebyange bye nnina kati ekyo kiyita nze nvumiddwa mu sheeno navumwa nga ntandika nga siina kyenkoze nenvumwa nga nkoze nta so that's not an issue so wemutulabira tuyina bafaani katonda yatuwa abawagizi kye bayita abawagizi abalungi katonda yatuwa abawagizi oba bafollower abalina kye bayita emitima emirungi katonda yatuwa abawagizi mwabo bane katonda yatuwa abawagizi kati omuntu gwoba bize ng'onoonya nkivumye ntya mu bantu nkirabise bubi nkiwulizza ntya bubi kyetamu esho kigiveeko kati ate wabaawo ababa bize nga bagamba kino kye bakoze bambi omwana oyo kuba mulimu abandabanga omwana nkuze bandaba bambi omwana oyo akuze tumulaba n'ekintu kye ayinza oba bambi tamanyi kyakola oba bamukozeza ensobi kati ate nje tulinayo abo nti bambi abaana abo omulimu gwabwe gubadde mulungi how do we protect them nti Shifah ebbanga lyonna yeetikka ebirabo bakikola for my image n'okulaba nti omwami oyo bambi ali okay kuba yabadde tasaana kyamutuuseeko oli n'agamba Shifah baba sukaali wuuyo mutwaleyo nti bamuwadde ebbaasa enkalu nti ebbaasa yiiyo mutwalire twetise ebirabo nga biva mu bafaani ba Shifah abakabi bafaani ab'omulembe bafaani abatayagala kulaba sho ng'egwa bafaani abaagaliza sho ebirungi bafaani abaagala okulaba essanyu lya Shifah bafaani abaagala okulaba abantu abalanga balyoke bafaani abalina emitima egyagala okuyamba yes walwadde bange Shifah lindamu nze sente zidireyinzeemu ziti tulage n'ennyumba y'omwami oyo tulabe ekibulako tujongereko kati naye nabaawo bano Shifah mutwalire ku mmere mutwalire kasukaali oyo omukyala twagala tumulage Farida nti ebintu bakola bikoli ate byansi
bitwemalizaamu bwereere. So neŋŋamba kansooke nzije n'obubaka buno obusoose n'alaŋŋambye okulindamu mu mikwano nze ndi redde tujja kudda ne ttiimu yange obubaka nga bwe buzeera bwe butujja obuleeta omwami abeere n'okukirala tulabe nti tumukyekingeko nti ddala alyokke. So twere tetuyinza genda bugenzi eri mwami olw'embeera gye twalekawo oba gye twateekawo sijja njagamba embeera gye nateekawo because nze yakozesebwa sijja kyegaana nakozesebwa was used olw'embeera eyo but ne tujja n'abantu baffe basooseyo bali mu kwogerako n'omwami w'omutulabira obudde bwonna ku ssimu bajja kumpa go ahead nti jangu osisinkana omwami kuba tere tetuyinza mugwako bugwi nga surprise eri but tulina abantu baffe betasobola balaga wano naffe twesigalizaayo abaffe olaba muvuma bano abaana abato bentambula nabo bambi baba innocent nabo okera bukezi n'omugamba nti junior wangi kamera wagikyaginze nti ye nti munnange tegeka kino ne kino nti era ku standby nkya tugenda kukola gindi todekako program semakula wangi oli bulungi nti munnange nkya tugenda kukola kitundu bwe kitisawa bweziti kati bambi muvumenze mundiise buli kye mwagala munvuma obubi munvuma okulabika obubi naye ate abaana mubaleke they are so innocent. Ate namwe abatuvuma ku show ebikumi bimeka bye tukoze ne family zetu kyalidde oli akuvuma ng'olaba yayagala dde okuvuma kati gwoba tolina woyawukanira ne Faride yakoze surprise mumaliriza mufaanagana naawe oba olina omutima omubi kuba kati mirundi emeka gye byonoonese ye gyeyo bibadde obulungi obadde tovaayo n'ogaba n'abaana bakola emirimu emirungi we tukoledde charity bwe tukyusiza obulamu bw'abantu nga tozze tukola zi charity bulijjo donations bikinga tovaayo wabula olabye wanoonya dde ekikuba Shifah kyababula waliwo ne yaŋŋamba Shifah okwata ssente z'abantu nesunga olunaku abantu ebalivaayo nti wababba ebyo byonna bibabuze kati mulabye kano kakuba Shifah like you're exaggerating as if I killed a person in Bunasese. Nze ne bwe mba ndi mbuzibu nseka abamanyi bammanyi I find a way of laughing because kitereeza omutima gwange. It consoles me, it's therapy to me, so I'll always smile. Ne bw'oba oli mu wakati w'okunvuma n'okuhatinga nja kujjukira nsekemu oba nsese nga nseka ssanyu oba nsese nga nseka shock toyinza kunzijjako nkula yange. Bw'oba wali era nkubuuza gwa ayomba ennyo lwaki nasese wali olabeko nga banvuma bwe baba banvuma nakola ki nalifunyizaako ekikonde ne nkuba omuntu oba nalindeeseko bakanyama nti mukuba abantu kuba banvumye kuba nategeera ekika ky'omulimu kyenkola it's a surprise and a reality show omuntu omuguddeko tamanyi so tomunenya mu mbeera yonna gy'aba yeeyisizaamu nemmanya bwe nnyino kihandolinga with my God Katonda wange yaba amanyi so kino temugenda kinzijjako waliwo neyagambye Shifah lekero okukolera bakadaama bazire nabo bantu omuntu omutagenda vumaganya bonna those are good people abo bakadaama bemugamba bazire babi nnyo I think bakadaama be basooka n'okuacceptinga show yange before mwenna abagamba nti ki they did basooka ne bagiwa obudde bagiwa okami nga bajagala katigenda kuddira Faride omuntu omu agambe nti bakadaama bonna buli kisi buli kadaama oba tubayite house manager they are all bad they are good people mulimu bamaama mulimu barelative b'abantu and they are supporting other people's like supporting their families bakoze ebintu ebyamagezi bakadaama bangi tukoze zi housewarming ne tugulawo amayumba gaabwe like we've done so many things bingi nnyo naye ninze simu bino byonna tubinyumya ninda simu enzikiriza okugenda mu maka gali abantu baffe betwasindiseeyo okonsoolinga n'okwogera kuba twataddeyo feesi mpya tuziina tulina abantu abasooseewe tajja balaga kuba lujagala mukome kunze okuvuma ate sagala munvumire bantu bange balala babeerayo behind the camera so be basooseeyo they are talking to him otugwa permission yo tusisinkana era kimanye nti no we are coming but with the camera still era manyi waliwo jogamba lwaki Shifah ogenze ne kamera omwami ekitiibwa kye kati ate gwe tolowoozezza ku balala banti se bintu byabwe nabo balina okumanya nti ebintu byabwe mbituusizza so if he accepts camera tugenda nayo bwagamba nti nedda era tetujja kgenda nayo okitegeera kati nze neerabira abavuma n'abacriticizinga
ate ne focusing waliwo agambye mbu government yaganye show ndoza government nayo yafuuka kyakuzanyirako nti eryawo edda ku nsonga enennafu ennyo nti okumanya abantu baagadde omwami ono waliwo ne yamuwandiikidde ebbaluwa wano omukyala ali USA abakyala nno be bakoze surprises ate nga some of them are even single mothers be bakyawo naye nga bo bagamba what Farida did wasn't right. So kuba kusimu olaba oba tugire ninza simu kuba kusimu omugambe ninza simu tulyoke tugende tumanye embeera. So I'm waiting for them, we can't just go there. Nange muntu gwenkubira tunamufuna. Hello? Hello? Yes. Embeera eryeta. Akkiriza tumu meeting camera oba off camera. Kiri okay. Okay, kale katujje. Tuli wano kumpi katutuuke. Owalese tupakinze kale. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. So we can go. Omwami akkiriza tusinkana and with the camera of course. Kuba oli amunnyonnyoddemu embeera bweri nti abantu balina obubaka bwe naffe bwe twandisabye bukole ki balabe nti obubaka bwabwe tubutuusizza like we always do. Omanyi tulina package ya off camera oba surprise between two people atutumye ne gwe tukolera tuziina tusingana zikola ku Valentine because Valentine obawo abaagala noli nagamba nyina omwami wange naye omwami wange alinayo omukyalo oba nyina mukyala wange naye omukyala wange alinayo omwami we oba saagala mukyala wange amanyi oba saagala biki tukoze surprise nyingi off camera eza delivery olinaga akwata ka video kawenze mu inbox zezisinga obungi naddala Valentine gwe bwemulaba surprise nnya ku TV eza camera kati wabaho endala 10 eziri off camera. We've done so many surprises ezaba ex olinaga Shifah nakyabagana n'omwami naye bambi yanjigiriza okukola omwami wange yanjigiriza enseeno ate teyanzigyako bintu yandeka ndi bulungi gendayo munsiimire naye omwami wange alina mukazi we ayinza okugamba lwaki bamuwadde surprise ayinza obutakitegeera gendayo musiime ne tutwala ebirabo ne tumusiima nga kibedde between two people. Kati omukyalo ono bwe yazze nalowoozezza ekintu akikola mu mutima mulungi because it's not the first one si kyekisooseze nalowooza akikola mu mutima mulungi ayagala surprise kwebaza muntu nze nga bwe mumanyi nti omuntu yenna bw'ajja naga nyina omwagalwa wange gwe njagala okusiima tukoze surprise abakyala bajja muzirabye tukoze surprise ezeetonda ng'oli yakola omuntu ebintu bingi ne tukola apology surprises like we've done them. Lwaki omuntu oba ompiininga ku kintu kimu ngambe nga bwe nina omutima omubi? Lwaki omuntu onkasinga n'ogamba mbu okomeredde leero enkomerero yeetuuse? It will not mukwano nkikugamba nga ntunde mu kamera gwe bw'oba kyewasabirira because you're evil. Eno si yenkomerero yange sweetheart. Bw'obanga wasabirira ng'obadde olabye nti yenkomerero yange kuba Katonda agenda tunuulira mutima gwange. Katonda wange amanyi omutima gwe nasitukiddemu nga ntwala surprise eno. Katonda wange amanyi ebituufu bwe kyabadde. Kati gwe n'oba okomerera n'ogamba no, muli eyo mukola pate. Abamu abaagala okuba bikola musindika bagundi bammwe simanya battiimu biki bavume nze mu abantu amaanyi be twate tumanyi tugayina ne mbaguzaawo ne zifeeka akawunti empya muvume mbu comment ziwere oli naakuvuma n'omulaba nga yajoyininze jo akuvume bigenda bba by'emitima bigenda balwaza enewe katwegenderewo omwagalwa waffe wamma tumukyalire naye ng'abantu bamuwadde ebirabo
waliwo abangaye Shifah katulabe ennyumba ebulako ki tugenda gizimba so kati katunyonyolemu omwami tulabe ennyumba era bwe mutu era ffe mukyatutuma ne tugenda mistake gye nakoze kukkiriza birabo ekyo siri kiddira naye bongana okuseka mukwano nja kuseka kuba waliwo n'abalala sho mwagitandise museka bwe mba musooka okwogera amazima nga ku mitima gyammwe mutya Katonda you started the show nga museka mulowooza byakusaaga nze nalowoozeza omukyala ataddemu art mu birabo because we've always put art mwalaba show nawe omukyala emmotoka yali birthday ye we packed empty boxes mpaka we yatuuka ku box eyalimu ki so kati nendowooza atukopa nga bwe mumanyi bwe batera otukopa omuntu kyetumala okukola kyeboozaamu nendowooza omukyala ali mu tukopa naye yataddemu art mu kutegeka ebintu so kati anyway like buli omu anyway waddembe avuma nvuma naye just not nze gwe nvuma naye temuvuma baana bano nze munvume nvumiddwa bane nvumiddwa natuuka nentamwa nenva mu kutamwa nenkoowa kati ensingira babulabi nvumiddwa nkoleddwa ebintu bingi ebikolobero naye ate abankoze obulungi be basinga obungi kyenebaliza Katonda nti abantu abali nice ate bali nice nnyo kati gwakola bu video nti kanvume Shifah tosobola kunkyaya abantu abo kyeninza okugamba gwavuma era towali wange toli fani wange era toli bera tonjagala nkera toli njagala and it is okay nze siriwo kwagalibwa buli muntu yani gwe mwali mulabye mu nsi nti yali awayagalwa buli muntu nze amoke okubeerayo n'abatanjagala kasita tonneeraga gwe beerayo nga tonjagala kola bibyo nkole byange lwaki oba onneeraga nga tonjagala naye tosobola kunkyaya abatono bano oba bataano oba basatu oba babiri gwe nyinayo bomumanyi nti tosobola bankyaya ne bwoba okomba kulyanda ne bwoba okomba kupaasi tosobola nga bo bategeera Shifah bamumanyi ne bwenkolola ne bwenseka amanya nsekedde mu mutima ki nseka nga kimpeddeko nze waliwo ekinzigwako nenseka simbula tugende ew'omwami naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo moto nabo surprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka kinkoma kyokumanono badyawo naleta olobugoyo butuka omwanono nayiwowo bubwakibwate kupomeranze ezo surprise ataka tulokalire tukyagera maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo abeeno mugyebaleko ejja Sande kale sebo naffe okusanga tugambe katusooke tusindike omuntu weewuyo Shifah era nze wuuyo kaleeta bizibululi era yenze wuuyo munnaye nze wuwo abagamba omwavu toba na ntundu lwaki weeyita ekyobwa gatika bwavu na mputu munnaye yalabanga kyekyo munnaye era dde sebo sibetano sebo bulungi webale kukkiriza tusinkana tugambe katusooke munnaye tusindike omuntu tugambe katusooke tusindike omuntu asooka ayogereko naawe tukole kye tugenda okukola ng'okitegeddeko naye tweyanzizza nnyo nange neyanziza munnaye oba akasana tusiteeke wano mu muti obadde ku mirimu gyo bannange wano njagala kankunyiga wano mpola mpola gye tuli munaaye ngambye kanzije tunyumyemu mbadde simanyi nti nkusanga siikuba essimu toyina simu
ononna obedda sweetheart nyaba wanjinya bannaye sorry ndabika obedda kubira mbudde obukyamu mbadde gamba ndi oluliwe mbadde kubiranga gangenda sinkana mwami ono kati ndi naye wano in fact nakamutuukako kati abalanga mukama yebaziwe nti nzizeeko ku ssimu kubanga zinadde manyo genda aca nga bwe nadde gambye nti omwami nninza omunoonyaako enkyaba kati bwe nvudde gye mbadde nga bukyali neŋŋamba ate kakujja eno kati ng'engeri gy'okubye kamukuwe lumu wano omubuuzeeko kale ant badde naakatuuka waali tumuleetedde wano ekirabo omukyalo ono yakwadde ekirabo kya keeke eno ng'eriko you're loved oyagalwa nsonyiwa okutuusiza mu nsonga omukyalo ono yagamba omukyalo ali mu Amerika kagamba ebisingako wano naye ye akugamba ekintu kimu nti oyagalwa nti omuntu ayinza okuleetera okulowooza nti ensi yonna yakwetamwa ate agamba nti baswaziza nnyo abakyala nti abakyala babi nnyo bino ebyokukyawagana bibaawo obutakkaanya bubaawo ffenna tuba n'ensobi zaffe nange ayimiridde wano nange siri perfect ne bwe nakusangako olwo lwennyini nange ng'omuntu nakola ensobi mpitirivu nnyo nakola ensobi mpitirivu nnyo nze nga nze omuto omukulu ogwakulemberamu nga nze kati kitegeeza nti ffenna tetuli perfect tutambulira mu nsobi ensobi nnyingi tuzikola naffe abawagizi nga nze ne bansonyiira eyo tusobya mu kwogera mu birowoozo ne mu bikolwa kati kansooke omukyalo naakubuuzeeko then n'abalala bajja bba bakubuuzaako bakubanduuza kansooke nnyimidde wano nyabo bakuwulira omwami wuuno omukyalo ono bambi alina ebbaluwa gye yakuwandiikidde n'agamba bakuwandiikira ebbaluwa nga bakuvuma kati ye naakuwandiikirayo ebbaluwa endala ngiina wano ku WhatsApp kale naye kasooka akubuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Mr. Hamid. Ogamba ki? Tewali mukwano. Embeera bwetyo yakupambana. Onsonyi oluganda lwange si lulungi naye nja kumixinga languages. Mukwano tewali buzibu kasitamba yange akuwuliriza nga neeyanzizza muna ekyonkoledde. Bambi, you're welcome. Nze mbadde mmanyi nti mu nsi nakyayibwa siinayo omuntu aswana kundowooza bw'atyo munnaayo. Si kituufu. Ennyabo. Si kituufu ya kati waliwo ebintu ebitono bye mbadde njagala kugamba. Ennyabo. Naye ekyokusooka njagala nkusomera ebbaluwa. Nabadde nagiwadde Aunt Shifah naye ngenda nze kugyesomera. Okay? Kale mukwano. So, I'm so sorry. I feel so emotional. So, like, ndi muntu abera na emotions nyingi naye ojja kunsonyiwa naye ngenda kusomera mu luzungu lwensobodde okuwandiika. Tewali buzibu. So, nagambye nti, Dear Mr. Hamid, how are you? Hope you and your family are doing great. I'm okay too. I watched your show and I wanted to bless you with a warm, kind note. Even when the world feels cold, just know they are strangers like me who care about you or who care about people like you. Just know you are loved, blessed, successful, and a good father. God bless you, and I cannot wait to see your bright, successful future with your kids. I care about you, and this is from me, Ramta Patience. And ensonga lwaki nakoze kino ekintu onsonyiwa I feel so emotional n'eddoboozi lyange lishakinga. So the reason lwaki nakoze kino ekintu nakikoze ku lwange ne mama wange nga mpa ekitiibwa mama wange eyankuza. Mama wange muntu mukazi, muntu mugumu, muntu oli kind. My mother, she's called Wayne. I respect her so much. And mama woli wonna nkwanye ekitiibwa ate neebaza nnyo Katonda eyakumpa. Kati Hamid, njagala otegeere nti mu nsi muno tosobola kwagalibwa na buli muntu yenna.
ekyo kituufu. Ate ekirala waliwo abantu nga ffe abatakumanyi abakumala nnyo abakwesunga nnyo. Nze nalabye ennyo show nenda actually oli muntu mukakamu ate nkulabamu omukisa. Buli muntu mu nsi muno Mukama yamuteekako ku lw'ensonga ate n'omukisa gwe. Kati embeera bw'ebeera nga si nnungi leero tekitegeeza nti emyaka 2 ojja kusigalayo the same. Okay? Just olina okusaba n'okubeera n'obugumiikirivu nti Katonda abeera n'essaawa ye. Kati Katonda yali amanyi nti luno olunaku ndiba nga ndi awo nyimuke nga ndi mu America ndabe eno show Mukama agamba okimanyi bless this man. Genda mu nsawo yo ojjemu zino essente okolere ono omuntu kino ekintu. Ate tekigenda kukoma wano n'omulala agenda kikukolera n'omulala agenda kikukolera. Ekirala kyenkusaba Hamid, nkusaba nnyo nti osabe Katonda kuwa omwoyo omutuukuvu osonyiwe oyo mukazi. Naye si ye sitaani. Ntera nnyo ogamba abantu nti tukyawa oyo omuntu kyawa byakola kyawa sitaani amulimu. Njagala ojje osabe Allawo nti Mukama nze sisobodde ku lwange naye mpa amaanyi ag'okusonyiwa maama w'abaana bange and I move on. So njagala okinkolere n'abaana bo n'emikwano gyo. And don't care about the village, don't care about nti bantadde waweeru ku national TV. Ne Shifah naye musonyiwe naye si ye naye yali tamanyi ebintu bye yettise. Bagamba do not shoot a messenger, okay? Do not blame a messenger. So ne Shifah naye musonyiwe. Kati just know nze nga patience nkwagala wadde sikumanyi ate love gye nkwina it's what we call love from God. Ate nkwagaliza ebirungi byonna kati nga sinava ku simu mbaleke you continue with what you're doing. Njagala nkusabire. Kati ngenda kusabira. Let's pray together. Kirala mbaleke banange oluganda lwange lwebasirwa. Kale kati nze ngenda kufukama oba magala kutula mutule, it's okay. So ngenda kumixinga languages like I said. Kama nkwebaza nnyo olunaku lwa leero. We thank you so much for your grace. Thank you. Tukwebaza nnyo nti Mukama ne bwe tuba nga tukola ensobi okyatwagala, okyatufaako, okyatubala mu baana bo, okyalina okugula oluggi lwo n'ogamba abaana bange muyingire mbafaako. Kwebaza nnyo Mr. Hamid n'abaana be ne baganda be n'emikwano gye na buli muntu yenna amuliraanye. Bawe emirembe, bawe emikisa, bawe okutegeera ate n'okutambuliramu Mukama kubanga tewali akusinga Mukama. Buli kintu kyonna okikola ku budde bwo. Mukama tuwa omutima ogw'okusaasira abantu abatuleeteramu to be called. Forgive us naffe tubasonyiwe Mukama Taata. Tukwebaza nnyo nti tukyali balamu n'abalala abalwadde betu zibu betumanyi ne betutamanyi Mukama bawe essuubi ate obasonyiwe. Tukwagala nnyo Mukama, tukwebaza nnyo. Nsabye bino yali ya Katonda. Amen. So, and Shifah, thank you so much. Hamid, I cannot wait emyaka ejanga. Nga nkulaba nga, you know nga you're so good. Nga kwegamba nga tukyavuga kanamba ng'ovuga ennamba. Nga sika. Nga neyanzisaaliyo. Inshallah. Waliwo n'abatusuubiza ku nnyumba ye. By the way. Batusuubiza contribution ku nnyumba ye. Twebaza nnyo Katonda ne Allah. Ejali bambi neyanziza kyonkoledde kyonna mbi nsiimye. Barakallahu fiikum.
Amina babi nawe webale nnyo okusiima akuddizeeko kuba naye era nekanzibwe kange anda basharifa y'omwoyo ne ng'ate baleero bagenda kumpa biki simanyi nga peshe tweyanziza mukwano nsanyukidde embeera eno nti abantu abalinga gwe ate nabo Katonda yatublessinga n'abantu abalinga gwe kino bakiyita kujjanjaba mutima gwa muntu Mukama akikubalire. Amina mwebale nnyo nammwe ate mutambule bulungi Shifah nga muddayo ewaka Mukama bakulembere. Inshallah. Bye. I love you both. Okay, dear. Thank you so much. You're welcome, darling. Bye. Okay. Banange tukidde masimu nga sinna bakwennyonnyolako ye mukwano naye nga ebintu bino bivudde mu bantu ab'enjawulo. Simanyi oba tutuuleko nkuyimiriza nnyo tutuule tuula ssebo kale kati eno tugiteekaawo kati tutuuleko wano kubanga mukwano tweyanziza contribution naye ndi wano ne mwami Hamid bamukuweeko omuweeyo naawe obubaka bwo if it's okay with you munange nsaba otusonyiwe nange onsonyiwe waliwo n'omukyalo omulala wano ali Canada bakyala bagamba nti Farida yatuswazizza nnyo nti ffe bonna baali babakyaye era abasinga ku bo basingo mother abasinga era tebalina bantu be batandika nabo nate kye yakoze tekyabadde kirungi nange nsaba kunsonyiwa kubanga kye twakoze nze ne ttiimu yange naye ate neekulembeza nze kubanga kiri kunze tekiri ku ttiimu yange kuba ttiimu yange bwe mbagamba nti tugenda wano olunaku bwe ruti essaawa bwe ziti kati omukyala yagenda n'aŋŋamba nti Shifah sisita wange alina akaduuka nange njagala muwagire kantegekera ebintu kati nze ensobi gye nakola esookera ddala kwe kwesiga omukyala ono yensobi esookera ddala gye nasooka okukola okwesiga ebigambo bye nendowooza nti akikola mu mutima mulungi kumba akikola muki ankozesa antomeza kwesasuza okwesasuza kwe ne batakiwagira nti omuntu ne bwaba kale yakola bubi ne bangamba omwami oyo n'amala afuna ekizibu oba naye yekola ekikyamu ffe tumanyi gwe Shifah ate nga batuufu neŋŋamba nja kusituka ŋŋende ate abamu ne bagaa Shifah togendayo bwe bakukola ekikyamu neŋŋamba nedda Katonda yatukulembera luli kubanga ffe surprise nyingi omuntu asobola obbula ne mumunoonya n'abula kati Katonda yatukulemberamu ne tukutuukako era neŋŋamba Katonda y'omu agenda tusobozesa owulirize obubaka bwaffe abakyala ne beetonda ku lw'abaami bonna abalaba nti batusonyiwe kuba ennaku zino abakyala bamuvinga on oli nakkiriza nti okukwatagana bwe kuba kugaanye katugende tukole ate leero omuntu leero bwe muba nga temukkaanya tekitegeeza nti n'enkya ne luli temujja kukkaanya leero we bukya nti ne twawukana bubi tekisoboka kuba nti bukedde enkya ate toyina naye kyosobola kunnyamba oba oli talina kyasobola kuyamba munne so abantu abasinga abamu byabadde si birungi nate katufe nnyo ku birungi kuba ebirungi ate bye bingi abalungi abasinga bagambye nti teri kye wakola baami kye batakola bwe batyo ntuusa bubaka nga bwe babyogedde teri kye wakola abaami kye batakola abaami bonna bwe bali naye tunoonya tutya handling embeera tugikutte tutya yes so ne bamaliriza nga banenya Farida kati olaba ebintu bino nga ebitudde wano olunaku olwaleero bantu bebatutisa obubaka buno ate ng'abantu bano bonna bakyala bonna nga boolaba obubaka buno bakyala ate ng'era abalala batusuubizza ne baŋŋamba Shifah ennyumba eyo gye baavuma omukyala yagenda n'avuma simanyi akayumba biki ennyumba eri mu mbeera ki
ne bansaba bagirabeko ne ŋŋamba ekyo nina saba muntu lukisa kyova oli yagamba Shifah twala kamera ogire ennyumba ne mugamba nedda naye nange nkusaba onsonyiwe kwa munaye abantu abasinga balaba feesi yange kati jjukira oli tebamulabako teyampa kifaananyi nti kiteekeyo kati simanyi oba yayagala kulumya ggwe oba nange yayagala nnumizeemu ansuule kuba naffe abantu bajja gye tuli nga munnange balina ebigendererwa byabwe nti tumukole ki naye nga sonyiwa nze era nange kyampadde ekyokuyiga nti okwesiga ennyo omuntu kibi nti ate abantu kye boogera si kye baba bategeeza tolina musango ng'oli mutume anti nayina right egamba omukyalo oyo nti nayina right emusumuluza ebirabo nayina right yonna kubeera nnyina ebijja n'eŋŋaano bikola yes hallo wanjinyabo munaye nsonyiwa mbadde nva mu beneti nga tojja kunfuna network okay kati ndi wano bambi n'omwami enyawo tutuuse mukwano bambi ndi n'omwami munange omwami mugambe munaye mukama amugumye yekwase mukama naye tamugiza bigambo kuba kati omusiru takusiiga busiru omwami muneesi wa bigambo kuba omwami ono singa yali wa bigambo era twali tubifuna ku olwo mu mbeera era tusoose ne tusindika omuntu waffe ataali kuffe last time n'amusaba olukisa fe omusisinkana ate era nasooka amusaba olukisa nti tusaba tumusisinkane nti alyoke with camera oba off camera so kyonna kye tukola tusoose musaba tetugwiridde mugwire so natuwa permission enyabo ate era singa wa bigambo era ne luli nakyogera ne ŋŋamba nti mukama mulungi nti tusisinkanye omuntu nga wanjawulo nga si mubi bambi era yalabise nga ebigambo bye mu bulumi obungi bambi kyabadde kibi nnyo lwekyo nagirabye ekiro naye kandi mugenda kwebaka naye wamma naawe olina voice gye wampadde naye watandise oseka gwe bwe natandise nseka ekituufu natandise nseka nga ŋŋamba ono omuweerezi w'ebirabo ali very creative yateeka okuba nga kyaweereza kinene okusooka n'asiba bokisi enkalu n'asiba emimonde emiwogo n'asiba ebipapali ebyo kati nga nze ndowooza ali so creative naye bokisi eyasembyeyo bwenagwereddemu amaanyi ne ŋŋamba ye ono omutemu n'obutemu n'ebbaluwa ye yankutudde n'entegetege neŋŋamba nempulira nga nennabaana yange evamu neŋŋamba bannaye mukama katonda tuzaala mibiri tuzaala biki bino kubanga omukyalo esirowooza nti ye mukulu ali awo naye kyeyayoleseza bambi kibi nnyo oba teyabugumizibwako oba talina bamubuulirira oba yeekuza yekka simanyi kyennyinza mumuyita kubanga suubira buli omu kyamuyitiriddeko sinze nzekka naye buli omu kyamuyitiriddeko buli muntu yenna eyakuzibwa ate n'akozesa olulimi oluganda singa yakozeseza lulimi lulala kyandibadde kiyamba nnyo kubanga olulimi lwaffe balwonoona abantu abaganda tetulina waliwo ebigambo byetu ebintu etutalina kukola naye yonna gyali amaalo agakendeeza omukyalo oyo gyali ali ku ggwanga fena tuli ku mawanga tewaba waffe abantu baffe betuleka emabega tetumanya mukama kikyagenda kukyusa enkya naye nze musabira atereere mu mutima simwagaliza kibi atereere mu mutima ate n'omwami takyawa abaana be lwa mukyala lwa bikolwa bya mukyala kuba guli musaayi gwe abantu abo omukyala ne mulamu we kuba olaba alina n'empisa yasigadde amuyita na mulamu omuntu apakinze ebintu ebyo anti nze oli yaŋŋamba mbu ayagala wagira sisita wayi n'akaduuka kyeŋŋamba omwami ono okumanya alina empisa yasigadde amuyita na mulamu nemukola ebintu ebyo ne mulamu n'atakozesa na linnya kyoba kamuyita omukazi eyo erinnya oba amuyita ekintu kyonna kale ngolaba omusajja bambi bamukuza era omukazi oyo byonna byeyakola weeragambye omanyi nange natudde nembiraba omanyi omala okukola ekintu kituula n'okiraba emirundi mingi n'obiraba naogamba nze yakoze bino kati alina omwana weyagambidde nti kati gwe wasinzidde eyo n'ogamba kookolere baawo surprise statement eyo oba ogijjukira
ng'ate ye bambi era ne yeeyita bbaawe. Ye bbaawe namugamba nsiimye nnyabo. Mbirabye nsiimye. Banaye n'amaziga gampise mbwe yayogedde ekigambo ekyo ne ngamba bannange omusajja omuntu bulamu bw'ati ono omukazi kiki kino. Omuntu mulamu kale byonna byabaawo ssente tezaaliwo naye obwavu si bulwadde. Bambi yali agezaako teyatuulanga waka yakubanga buloka kye yali asobola okukola. Kibi nnyo Shifah, kibi nnyo. Ate nyawe namubuuliza nti kyogamba omwami ono talinayo kirungi na kimu. N'agamba talinayo kirungi. Kati kiki ekiba kyakkuuma n'omuntu otuuka n'okuzaala abaana nga talinayo kirungi? Gwe nobeerawo n'ozaala n'abaana ng'omuntu talinayo kirungi. N'omulaba omuntu from the first day nga mubi gwe n'osigala naye. Mazima. Yenagezaako n'omukyala mukubire munnange bw'aba yasomye ku komenti z'abantu ezimusaba okwetonda. Abantu bamusabye bataddeko komenti bamukoledde bu vidiyo. Omanyi abantu bangi boogera nze omuntu n'obojja ng'onvuma ntunulamu ne ŋŋamba onanvumye naye awunzikiddewa. Nze ne nnoonyaamu ebirungi. Nenoonyamu ekirungi mu ekyo nti mulimu poyinti ki. Era ne mpiikingamu poyinti eyo ngikozesa ekiddako. Bwe tutyo bwe tuwangula mu nsi. Ng'omuntu bw'anaga nti gwe bakuba amayinja gwe tozaayo gabakuba bakuŋŋaanye ogazimbisa ennyumbayo. Tozaayo mayinja kwata mayinja zimba nnyumbayo. So kati lwakuba nti naffe abamu mubaamu ababa baanoonya ndoozanga emyaka gy'obakoledde tebakuwulirako ko. Kati abamu bakikozesezza nnyo ne bakiwanvuya nnyo. Naye nga nange era ensobi yabaddewo kwesiga muntu ne neetikka ebintu. Naye natuuse n'empunga naye nze nnyina kalakita nti sometimes omuntu asobola n'okunvuma n'enseka. Kati nze mu nsi oluusi ekintu bwe kimpitirirawo sometimes nsobola n'okuseka naye nga siseka lwa ssanyu nseka lwa shock. Nseka lwakwewuunya ngamba Katonda ne bano wabatondayo. Abo gye bali. Kati oli era bambi abantu abavuma abasese baleke kuvuma kwanza nabadde nkomenti ze nga nseka nokomenti bwange nga buseka bona nabusiseyo oluvannyuma nalabye ebbaluwa engamba no kiki nembijjayo nabadde nseka nti she so creative nga ne komenti zitekawo bwe ndaba bwe nkomenti naye nga bonna tubasaba abavumya Shifah kuba nze natandise enseka olaba nga bwe nsimbula ne mbagamba nsimbudde wallahi mba simanyi nti mu kusimbula embeera egenda kuyitya. Kati bwentandika sho nga nseka ate sirina bwe ŋŋamba mwami nti munnange natandise enseka kati tuddemu nkaabe wali eri we bitandikira. Kuba kiba kyagenze dda ate era nkibawanga bwe kiri. Kuba nsuubira wali olabyeko nga nkola sho nga banvumira ku set. Wali olabyeko nga bakutte keeke bazinkubye. Nga binswaza naye era nabyo mbiteekayo nga bwe biri. Yes. Nti leero omuntu ajja kuseka bakukubye nekiyita. Kivula tukola ebintu bino nga tebifaanagana. Ko omuntu ayinza okugamba bulijjo ng'okola bw'oti ffe tugenda tebifaanagana. Ko buli muntu aba n'embeera ze buli omu alina omutima gwe. Tusisinkana abantu baakula nabo. Kuba oli yatuuse n'okugamba singa bantematema n'enfa. Kati oyo aba alina enjawulo ne Farida. Oyo agamba abasinze ne Farida obubi. Oyo agamba nti Shifah singa bakutematema ne kuba oyo yasangibwa sinafaaniwo simulabiwo naye awulira ayagala bantemeteme waffe baziike ku muntu. Kati kitegeeza nange yandeetera trauma ku mutwe oli akuleetera tocha. Okitegeera? Tulivinga mu nsi erimu abantu abalungi naye n'ababi bangi. Era twegendereze nga abantu ababi tutraininge mind zaffe n'emitima gyaffe. Nze biseera bisinga munnange okuseka kuno it's therapy on my side. Therapy yange ekyo kintu kimpitirirako n'enseka. naye kiremeko stressinga nga bwe nkugambye ofukamira bufukamizi ku musaala ogwo n'osabira abantu abo Mukama n'abakyusa endowooza zaabwe kubanga be basinga obungi abalabe besinga okutambuliramu ekirungi kimusanyusa oba bw'ofuna
akatono kakugatako ate bunyiza mufuta kutuukiriza kubuuze okikoze otya mpa amagezi nange mbeereko kyentandika naye abantu baffe ensi yonna we yatuuka abantu balina omutima balina efitina empalana obutaagaliza ate era ensonga lwaki era n'okukulaakulana mwana wattu abantu bwe batyo tebakulaakulana wakati n'oyogera ekigambo mu baddugavu yes n'oyogera ekigambo nti singa bakutematima is that really your love to say honestly no olabira ddala nti oyo ali eyo naye asaba ssaala eyombi kati omuntu kati bw'ogimusabira n'emuddira oba omukole anti kati laba nze ate kino nkigamba buli muntu alina omuntu oba amukoze ebibi bw'obanga omuntu oyagala asasulira obubi bwe ate tomuddizaayo bubi kubanga kati kino Farida kye yakoze omwami ono ebibi bye byonna byamuvuddeko because golaze Katonda nti gosobola okutwala amaanyi ga Katonda n'osasula ate Katonda tatugamba kola revenge Katonda atugamba kusonyiwa na kumuvinga on kitegeeza omuntu tomulekedde kamawe nze always say omuntu bwankola ekikyamu simala naawe nkulekera kamawo kubanga mmanyi ensi mu kwetwala bweti ogenda kisisinkana Samuel lwako tebadda tubuulira nti embeera ennyize wano nkulekera kamawo nze kati gwa ngamba nfe yes oba nfudde sena yenkomerero kalenda yekyuka nkusooseeyo oba ente oba bantemyetemye oba emmotoka entomedde but at the end of the day tugenda kufa lwakuba nti olize kyagaliza nga ate gwe nekituuka ku muntu wali innocent bwebuzibu obwo naye nga mukwano tweyanziza nnyo manyi wakikoledde omwami naye era wafudde ne ku kitiibwa kya show era sinyo naye asaba kwebazaako kyabadde kyamangu so next time maybe naye nga tujja kusala amagezi tale nti omwami kale ayongera mu bizinesi ye oba yakulokobe yaki naye bambi mukama amugumye atajja kuvaayo kubanga osanga Katonda yakozesezza omukyalo oyo mu butamanya bwe nga gwe mukisa gwe mugenda okuyitira kuba abantu abalungi gye bali ate n'ababi gye bali naye ate kireme mujja mu kukkiriza oba kukkiriza oba kyogere ntya ennyabo kale ennyabo webale tuweereza era webale naawe kwerekereza Assalamu alaikum warahmatullah mukwano simanyi bigambo bya Lusiraamu ni mukyala mukristaayo naye mukama webale kuba mugumiikiriza tweyanziza byonna byonkoledde byonna bambi neyanzige sinyo sebo sho nagirabye kiro naye nandyagadde okukola ekisingawo era Shifah tubadde ku ssimu nga tutetekane mugamba munnaye ngenza okebera mu akawunti nga nabumazeeyo naye buno bwe busigaddeyo tetenkanya naye n'asobola okutetenkanya kyasobodde naye obulamu bwe bugagga mukama ajja tuteramu obwangu tujja kukola ekisingawo olulala ennyabo essebo kale mbeera bulungi nange ntuuse ku mulimu kale mukwano so bakyala bano bakikoze okulaga nti ekitiibwa ky'abakyala yes kubanga omuntu ne bw'aba akoze eki osooka n'okizza ebbali naye n'ogamba ate kankubadde kale oli mubi naye ate ono asusse so kyeyakoze ate yasusse nze bino byonna okutandika kusima okulangira biki nga ndowooza nti agenda mumala alangire nga omanyi abakyala ayagala okuduula alage sente atuwe ebintu ng'akoze eki nze era omuntu bw'aba ntuma ngamba twala essanyu ew'omwagalwa wange kitegeeza nzija n'essanyu nga nsuubira ssanyu yes tuyinawo kampuni waliwo abakola bano yes baweereza ebyokulya balabye show bagiyita Rajat Snacks bagambye bafaani baffe batulaba bagambye bino ebyokulya be babikola baana nti no kutwala ku ssomero ne bagamba kaba paakingeyo ebyokulya bino
batulaba nnyo bulijjo ne bagamba Shifah mwami we bambi alina abaana bakola ebyo byonna cookies bagiya nabo ne baweereza ebyokulya bino nga babiweereza abaana kano kalimu kakamulali tebakawa abaana bato so buno bonna obubaka bw'abantu nga baagala kulaga nti ensi yonna abantu ensi yonna simbi yessebo se tuwo ogundi ebirabo ebirala nyamu n'abakyala abalala babiri oba omwali UK gino migaati n'omwo migaati gyegirimu then ne bantikka kati waliwo omukyala eyaweereza essimu eno n'agamba Shifah essimu si yakabi nnyo nga zino eza smartphone naye bawulira nti oli akulangira nti tolina ssimu tolina ki so oli n'agamba oli n'agamba nti tukufunireyo kasimu mwosobola okuteeka ku layini obeere nga ate owuliziganya nti si yakabi nnyo naye kasiteeba ng'eyogera yes n'atetenkanya bw'atyo then ne batutikka ebbaasi eno erimu emitwalo 2 era nayo bantu be bantisse ne bagamba omukyalo oyo nti twagala amanye nti ebintu babikola bukozi yes nti ebintu abantu bakola bikole yesebo noonya wano ku nnamba katweyanzizza we bakwetika noonya ku nnamba wano eno n'abalala bamanye nti ntuuse kuba munnaye bantumye nga tebamanyi kinaaba kitya. Hi, Shifah. How are you, dear? I'm okay, how are you? Fine. Kati tulina omwami wano ono omukyala bambi naye yakwatiddwako kakubuuzeeko yabadde so touched n'agamba ekisookera ddala n'ambuulirira ebigambo bye byabadde birungi bwe yamaze okumbuulirira ate n'aŋŋamba nti n'omwami oyo munoonyeeko Shifah n'aŋŋamba nawulira bagamba talina na ssimu mutwalire essimu abeere nga naye alina empuliziganya kati bambi nsaba naye akubuuzeeko omukyalo ono. Mama nkulamusizza nnyabo. Kale ssebo. Anna neyanzizza byonna obubaka butuuse Shifah lutuusizza munnange. Okay, that's fine. Nawe ojje mukama azzeewo bambi neyanze gye. Inshallah, alhamdulillah. Bali kumbeererawo. Yeah. Badde mayina kyayibwa ensi yonna yonna munnaye nga mayina sina bakyana kunjagala. Nedda. Tekisoboka. Kakati kyenjagala omanye ono omukyala ex-wo kyeyakoze kintu kibi nnyo naye njagala oyige kintu kimu kubanga sometimes people do things which are not nice, either knowingly or unknowingly, oba nga bategedde oba nga tebategedde. Ate oluusi abantu bakola ebintu ne bamanya nti bakabi kintu kyakoze nti kyamutawaana kubanga akuyisiza mu kintu kyakuyisizaamu ekyo ensi yonna neekulaba. Naye gwe kyenjagala omanye beera ku maviivi ge osabe ate naye omusabire tomunyiigira kubanga omanyi bwe tuba tusaba tugamba nti Katonda we tusaba tuba tumusaba nti when we forgive those who trespass against us we don't block our blessings, so don't retaliate like her. You understand? Just mwesonyiwe omuleke kubanga abantu kwegamba ffenna tetufaanagana. Shifah alowooza mu ngeri ye gundi n'alowooza mu ngeri endala oli n'alowooza mu ngeri endala ate n'ekirala there is always light at the end of the tunnel. Si enkomerero y'ensi ekintu bwe kigwa kubanga omuntu bw'abanga teyaliwo Katonda yasalawo naye abantu
babifuulamu empalana ne bakola ebintu byesitayo naye nze kino sikirabanga bannange it was too much ate kyankutteko nnyo ate nga gwe wali obadde mukakamu nnyo ate njagala osigale bwotyo olaba buli omu alina ndowooza ye nze sirina buzibu naye era simwinaako tabu yadde naaka era sirina anti kyenkugambye sigala mukoona eyo gy'olimu eyo osigalemu naye ye kyeyakoze yaexposinze mu nsi yonna kati yamutegedde okitegeera kati gwe sigala awo kati olaba kufa abantu ababadde nga tebakumanyi kati tukumanyi ate nga tugenda kuyamba tetugenda kukuma wano kati nze bwenzijjaeyo nja kunoonya nkulabe oba nobwembeera wano era njagamba Shifah kuwa enamba yange oba ompe enamba yo kubanga bwe kijja kubeera kizibu okunkubira kubanga toli ku WhatsApp kati nze nyinza okukubira directly namba yo Shifah gy'agimpa naye bambe beera mugumiikiriza ebirungi biri mu maaso ekikulu bulamu kyo nkimanyi era kyo nkimanyi Katonda alina abagumiikiriza era ekyo kyo nkola nkimanyi nti kiri mu mutima yadde yanangidde akayumba simanya akayumba kali katya byonna nabinangira naye era mwebakangamu ne bukya tosimanyi tobeera n'amasanyalazi ebyo tobifaako kubanga talina takola ki tagenda kuva nayo Saudi kati gwe musabire omusabizi ate naawe osabe nti amakubo go Katonda agagule okitegeera era gagenda kuguka inshallah alhamdulillah okitegeera gagenda kuguka kubanga obadde oyo expecting kati nga kino Shifah kyakuleetedde obadde toki expecting after yesterday anti tumuguddeko obugujjuka tetulina ssimu ne tusooka twekweka tufunye wali akasiko netwagala alengere wadde emmotoka ne tutumayo omuntu n'asooka ayogera naye ng'omuntu oyo last time tetwajja agenda kubagoba agenda kugamba taatuba bakomezako empty endala bano basobola mugoba bambi ye mutume ate watukuteko nnyo ate alina Olutallo bambi katutandika nakasukumaako naye simanyi process tejja kuba mpanvu okukaregistaringa akanamba n'ebirala si biwanvu nnyo kale ojja kuba ng'okwatira awo mpolampola kasita awo ojja kubeera n'enamba kati awo Shifah ajja kuba nga akukubira mangu nga tuba nga tulina kyetukwetaagisa kuba ojjukire twatuuse nga sirina namba ye negamba the only solution is to come back naye ng'ate bantu baŋŋamba toddayo omwami kati ekyali kajja kutema omuntu wangi mbadde awo nendowooza omuntu nga talina kasimu wadde ka sente entono okumucommunicate nga naye kiba kizibu we had to just come ate nga nawo tujja twekweka oyinza okugendayo nga yatambuddemu it was just luck tumusanze luck era tumusanze akola ali kuba wano mabulooka ge ng'ali wano akola mirimu gye okay oli live kati njagiraba ojagiraba tomorrow yes tomorrow nomusa mu video tumusabye permission n'atukkiriza anti kati abantu bajja mulaba abantu era bamulabye kati tujja muyamba kubanga okumuyamba that's the way that's the only way okitegeera mabe nawe Shifah nkwebaziza nnyo thanks for the job you do nange neyanziza nnyo okulaba n'okwatibwako wakati w'abalala bonna okukola video we baataakinga gwe nojja ate mu inbox kuba nange kennyini I was traumatized nze ebyo sibikola ebyo ebyokugenda mu inbox sibigendamu neyanziza nnyo byonna starting from the advice and everything you've done olaba nze nakikoze mu ngeri endala instead of going in the inbox I don't do them stuff no kale bambi mwena mubeere bulungi have a lovely evening mukama akuume bye okay thank you so much bye welcome okay oyo omukyala ali visit UK naye yatuwadde obubaka bw'abantu bo bungi naye nga ye yaŋŋambye obudde bwonna bwadde Uganda agenda kunnoonya tujje nina omukyala omulala
ali Dubai yankubide nanga Shifah ndi Dubai mu mwezi nga gumu nkomawo Uganda njagala onsitule tulabe ku mwami oyo muweyo miliyoni ye sente agiteke ku nyumba tukweyanzizza lwakoze sinazikwata era nandizikuwadde omukyalo oyo bwe yaŋŋambye n'agamba nti twagala oli amanye nti kayita akayumba kayita akaki kati yebaleko mwami Edimezaya kale mukwano ogamba otya Hope nze ndisebo kati omwami ono bamuyita Edimezaya ndino mbadde nkwanjulira mwami ono kuba nnyina abantu abamuwaddeyo obuyambi be mbadde nkubira kati mbadde nsimbula bwenti okujja omwami ono nankubira ku ssimu naye munnamawulire munnange naye asinziira Sweden nankubira essimu naŋŋamba Shifah kino nga kyo kitususseeko kuba yammanyi alimu abo abantu abamanyi akatono at least kyensobola okukola nekye sisobola naŋŋamba Shifah abantu nga baagala kusuula kyozimbye ebbanga ogenda kukola otya naŋŋamba Shifah oba onoonya omwami oyo mugambe edyo nansonyiwa mbyogera nga bwe bibadde aŋŋambye nga kimuyitiriddeko nga bwe gambye nti buli muntu we kimuyitirirako nze mmanyi osekanga nnyiize naye wensekera mba nfa olumu nga mpulira ŋŋamba omuntu ono ne mubikkulira kyempulira I choose okuseka as a therapy that is me kati omwami onanga Shifah kino kivaamu otya kwata essimu oba noonya omwami oyo mugambe oba mugambe abantu nti kabadde kazannyo ne muga Eddie ate ngambe nti kabadde kazannyo nga ate kisikazannyo mbanga yongedde ate okumanyira omwami nti kazannyo mba ninga ate afuula sho nti buba buzannyo kati neŋŋamba kamukubireko naye era ne mugamba nsimbula woyogeredde kati ngenda wali mwami munoonya simanyi mbeera bwenaaba oba nnyaniriza oba akola atya Eddie omwami akkiriza okunnyaniriza nsindisa abantu ne basooka ne bamusinkana ne boogerako naye buli kyenkola wanaampe permission nendeeta n'obubaka n'ebirabo oli byeyamusaaliza mbu amuwa bibokisi bikalu abantu ne bamuwa ku ssente ne bamuwa essimu ne bamuwa ku mmere ku bintu ebyokulya na buli kimu ate abantu beeyamye n'okubaako kye bakola ku nnyumba ye amiina kati yo naawe osobola okuwa obubaka bwo eri abanayuganda n'omwami ono akuwulira kati mukulu wange nkulamusiza taata kale taata munna amannya gange yenze Edimezaya esebo nga mbeera wano e Sweden esebo omukyalo oyo mmumanyi siringa bantu balala abamunyumirwa wabula nze mmumanyi esebo ekintu bwe nakirabye nanyiize era mu kunyiiga kwange saasobodde kukubira Shifah kuba twabadde tujja kuyomba Allah nanyamba nenzikakkana ne mukubira olwaleero bwe mukubidde era Allah ambeeredde wa kisa abadde ali mu kkubo ng'ajja gy'oli kwegamba ekyo kikulaga nti ebirowoozo byange naye byabadde bikwataganye nga tetunaba kwogera kuba mumanyi nkunegayiridde taata njagala nkugamba ebintu bino nze ayogera naawe nakulira ku mbugo nga kwensula essaawa zino ndi Bulaaya ndi Sweden ndi inginiya ate nze siringa mukyala w'oyo kye yakoze kubanga nze nse mmanyi ne Museveni ammanyi kitegeeza nkwegayiridde nsaba omanye omukyala oyo envuluga gye yakuvuluzeemu ojja kukeera ku makya ng'olinga ffe oba ng'otusinga amiina omuwala oyo ekintu kye yakoze kya bugwagwa nnyo ekisookera ddala ensi gy'alimu si ensi gy'osinziiramu okudaalira omuntu kuba abantu abamu ku ffe tetusobola na kulinnyayo naye kye yakoze kyabadde kya butemu era kya kirogo emyaka gye nnina sikirabangako naye ate munnange tekyannumye ye omukazi kukikola
ekyasinze okunnuma kwe kukozesa omuntu wange okumukozesa ebyekisiru. Ekyo kyokka kye kyasinze okunnuma kuba puroguramu eno mmanyi hope gyagijje nakati weetuuse. Era taata nkwebaza okulaga nti wabadde musajja ategeera. Kubanga nabadde ndi ku bunkenke nga ndowooza ogenda kukwata ogenda galula oluyi onkubira Shifah. Era ekyabadde kigenda okunkola obubi ennyo. Ne wabadde very calm ne nkugamba nenkwetegereza nendabira ddala nga mutuufu nina obulumi. Nsaba owuliriza kino. Ogenda kubeera wakabi. Mukama Katonda tebamugezesa ate tamanyiirwa. Omukyalo oyo wamukwana wali okuba bulooka zo. Kaakati yali asuubira nti nove mu mulimu gwe ogwa bulooka omugulire emmotoka. Kwegamba omukyalo oyo simanyi mbeera gy'alimu naye nsaba okkirize ngenda kuweerezayo emitwalo 2. Emitwalo egyo 2 sigikuwa nti nina kyenkwebaza. Wabula olw'okubeera nti wayisizza omuntu wange obulungi n'otomukolako ffujjo. Sisobola mukolako ffujjo olw'ensonga ye mutume. Ekyo kyokka kye ngenda okuweera akantu ako. Neyanzizza. Ekirala wakolwa n'oyita omwana n'omugamba owange jangu olabe maama wo by'akola. Ekyo kye wakoze kisinga okukwata omukazi oli omugalamiza n'omukuba. Era nze mmanyi omukazi oli waali tateredde olw'okuba abantu kye bamukugamba enkyuka gye bamukyukiddemu. Era naye tugenda muwa omukisa ogumukubira kuba namukubidde nga nsimbula nzija nga takwata. Naye tugenda muwa omukisa kuba okusinziira ebiva mu bantu. Oba naye asobola okugamba sorry kuba sorry eno terina kyekujjako naye ateesobola okutereeza obulamu bwo. Kaba kagambo katono. Naye ngenda muwa chance eyo. Bw'aba nantegeera well and good. Bw'aba tantegedde ate era munnange siina kyamukolera nge namutegeeza bukulu. Nze njagala era nyimirire mu maaso go wano nnenye omuntu wange nti yakoze bubi okuleeta ebintu nga tamaze kubitegeera. Ate era mbadde simanyi yannyonnyodde ne nkitegeera olwaleero nga twogedde naye mbadde simanyi nti Hope akola ekintu ekyo. Ekyo mbadde sikimanyi. Kwegamba gamazima gali nti ntera okulosa yalinga naye ekyo yakinkweka nti abantu bamuwa ebirabo n'atabibikkula. Ekyo mbadde sikimanyi naye munenyeza mu maaso go nti yakoze ensobi. Ekyo nange Katonda yakireese gye ndi kundaga abantu babikuwa ku last minute olina gamba wa boda kabikuleetera awo osimbule kati mu bwangu ku last minute era bulijjo Katonda ayamba buyambi. Omuwala gwe bayita Irene gwe omumanyi. Irene namubiru bamutikka enjaga mu bintu ebyo ne bamusibira Japan. Yes, story na yaliko najiraba. Yes. Irene namubiru nze yankubira essimu wano nga akaba amaziga. Kankubulire mukwano Hope. Abantu bwe bato tebakulumirirwa abamu. Bakulabye ofuuse Hope Shifah tebamanyi jojje kintu. Baagala kusuula kintu kyaffe. Era taata nkwegayiridde nkuweereza ebipalo 2 nga ne Hope akyali awo we bali kumusonyi kankole ekyo. Namba ye mutien tweyanza nnyo tweyanzeeke. Nenga nange musabye ansonyiwe. Onzikiriza omukyala mukubireko naye. Sina buzibu. Naye ne tumuwa chance tune tulaba nga yeekuba mu mutima. Waliwo ekintu ekijja nga mbutuufu Katonda alikuwa second chance. Nze buli ndaba second chance ngikozesa. So ngenda mukyala naye mukubirako waliwo n'omukyala ono bayidawe naye kandaba oba mufuna. Halo mukwano. Je baleko sweet.
kale bange nawe gye baleko nnyabo kale ono Shifah nnyabo wabadde ompeereza obubaka bw'omwami oli nga tugambye ojjukire twadde tubazeemu nti ate amafuta obbuleeta ozitemaatema tetulina bwe tukikola ojjukidde tusituse ne tujjayo era ndi n'omwami ono kati ate mukama mulungi nakkiriza tusisinkana so oba olinayo naye obubaka tuli naye wano osobola omubuuzaako maybe just mubuuzaako nakumugumya namugaa tewali mbeera ya lubeerera nakukola nnyo enyinza okugamba kulamusizza mukadde kale ssebo naawe gyebaleko ssebo kale nnyabo gambi neeyanza byonna bye munkoledde neeyanza ge mbadde malina kyayi bwensi yonna ndowooza teri muntu asobola kunumiirwa nona kati kyolina wakanyini gwe olina osooka okwerumirirwa ennyabo then n'abalala ne bakandika okulumirirwa aye nekyala nti fe abakyala twagala nnyo bantu baavu kati olina okukola kubanga gwolina naye fe abakazi tuli oba tuyita bakyazi era ndi mupambanyi nkola naye abakazi b'ennaku zino bakola tebakyaliko ebyo nnyo ebyo biri nnyo mu bana era abantu naye ennaku zino ndaba abakazi kati bakozi ge mazima abamu tuyinza okugamba nti oyo omukyala musiru just anaasonyiwa kyabadde ku muntu gutaba na mpisa maybe n'omuntu okulaba yakalaba tekiri ku bakyala nti baagala oba balina kuba kati waliwo nze abakyala bendabagala mirembe nga ye olinze mbalaba bangi nga ye oli aganze sente zange mmanyi zikola naye njala muntu ampa mirembe nabo bangi tunalaba extrafunga omuntu yakuyisa mu mbeera n'ogamba naye essaawa zino ngusobola okuweera omwana we ng'osobola omubeererawo ate omuwavula n'ogamba naye n'ebiri byali bya kito olina kukola bwoti n'afuuka nga mukwano gwe mwena kibagata ng'abantu kirigundi nnyo kya mugaso nyo ekyo. How is this one, Mary? This one are good, right? Okay. Thank you. I'm gonna trash them right now, right? All right. Kale mkwano Shifah babi. Sina shamanyi kya mujira kasita mulabye badde katini. Naye somanya abalaso okutandikira okwo buli omu alina engeri gy'alumiriramu naye yankwasiza bambi olunaku. Ate kye namwagaddeko nti ye bali kuba na mpisa n'ata yadde asobola okukola ekintu kyonna ayinza okukuba yabadde ayinza okukola anything bad. Kale so yabadde kuba na mpisa nakulaga bukakamu. Kale nyawo mukwano tweyanziza kale ssebo bambi nasobola bale kuba mukakamu munainotala kuba Shifah waffe sisobola kuba ye mutume batuma mutume abatali nedda nti oyinza omutuma ate eyamutume n'amukozesa kuba nabadde ne right okikomya nange yankuttemu speed sitera kuloba nno bwentyo ntera obba ku mulamwa naye munnange era Katonda eyakikkiriza kibe yankutte speed era ate ekinene nnyo kyantaasizza mu maaso omuntu ate kati ofuna chance nti next time kati oyinza okusurprisinga omuntu nakuwata ekintu nga kibi kisinga ku ekyo. So right now at least omanya nti this time balina okuba very very smart nga nekintu kyenkola kyenkola nina okwegendereza abantu tetuli bangu naye you can't do such a thing like omuntu ayinza omunayo gwe gwabadde oli mu buzibu buli kimu kyadde ku mutwe gwe feesi yange yerabika buli kimu. Anyway, ndagala comments nenyamba yatuse kubona abaana bali ebuwalabu abaana balina stress abo ate abamu abo bamanyi no commentinga nga tebamaze kulabako babanga abali ku set gonyo max tuvumani nti ono agenda okujjukira agenda okujjukira okutira banga ate content
Kale bambi bwe tweyanzizza mukwano. Kale bambi nange neyanziza obubaka bwange. Sobale butuusa. Kale bye. So yabadde ayitibwa mukyala Sherina. So bwe batyo abantu bakwagadde n'ababadde baŋŋamba nindemu okujja beetereeze be bangi naye ŋŋambe katusooke tujje tusooke tulabe embeera gy'olimu. Abasuubizza bangi nnyo banenze baasa tugisumulule sivaawo nga bisumululanga nno ebintu bwetyo nno bwe nabisumuludde n'essanyu sibanga ate nayo twetisse enkalu si nkalu kati kandaba ono omwami atusuubizza tweyanzizza naye nga bannaaye sonyiwanze taata nadde nsobola obbigaana toyana musango yadde n'ogumu kuba bakutuma butumi ne nadde nsobola okukikomya kubanga byenkomezza bye bingi n'ogamba ekyo si ka ssente sijja kikola kati nsaba nkubire ku mukyala naye tumuwe munnange tulabe ye komenti abaziraba oba tafaayo agamba kasita bavuma Shifah nze nebanvuma oba tebandaba tewali buzibu sirina buzibu sifa katumukubireko munnange naye osanga naye akubuulire mune osanga ku olwo yakikola nga bwentyo nazze mukubira nga takwata nga njamugamba nti nze munnange nzira wa mwami nga takwata akutoba. Halo? Halo. Jebaleko nnyabo. Kale nnyabo. Kale jebaleko. Oba okyagiinamu ennamba ono Hope Shifah. Ye nkutegedde Shifah. Surprise wagiraba? Mbadde bize nga sinnagiraba. Mirimu gy'abakama bange. Mbadde mmanyi nti walabye ku komenti z'abantu. Nedda nnyabo. Abantu bakwadivise nze ne bagamba kyowakoze tekiriiyo. Ate Walaikum salaam. Omuntu yagambye kyowakoze tekiriiyo. Ne bw'obanga omuntu yakunyiiza bingi kyemmanyi wabirabye. Toyinza kubanga tonnabiraba. Oba toyinza kubanga tolina muntu wo yabirabye ku bantu bo. Genna kukozesa ejjusa kuba naade sitanidde. Anti kyembadde gamba nti era wabirabye. Toyinza bantu eriyo muntu wakumanyi n'omwami wo nga n'atakugamba waakiri. Era nange nabikoze lwa bulumi. Anti abantu bagamba oba nange ngamba nti kubanze sijja kuzzamu ebyo bye wankozesezza kubanga wandaga oyina sister wo goyagala owagira. Sifa soko owulire. Abakazi bonna baze ku side gy'oli tebalaba bye musajja bye yankola. Anti bo bagamba oba nange ngamba nti ne bwaba si gwe wekka asoose okuba n'omuntu ne mwawukana. Ffenna tubadde n'abantu ne twawukana nabo atali omu abatali babiri. Kati ffenna ne tugenda anti obwenzi bwonna abakazi babuvuddeko. Anti kati olaba mu nsi asirise teyejjusa naye aba ayogera ennyo gwe gusinga. Okwogera ennyo si kwe kusinga oba si kwe kuwangula. Nga ye tebamunenya akozesa abakazi babiri. Anti kati ebyo tebabiraba abantu. Naye ate gwe kati ffe abalumbye omwami siyagala nakubiddamu sisobola nabbi mubuuza mbu wakola oti naye ffe abalumbye omwami kuba yakulekera obulamu bwo towafa. Sigamba nti yakutta. Tulabe ne be bayiridde asidi
Shifah nga gwe nsonyiwa naye omusajja ye sijja mwetondera. Nze wantomezza nze ndo oba obiraba bwe banvuma simanyi. Era kyobola bankugambye nti nkusaba kisonyiwo. Nze namanyira nkulidde mu kuvumibwa ne pulogulaamu eno nvumiddwa ebyo kati tewali kivumo kipya kigenda kunvumwa nga sikivumwangako. Naye nze nsituse ndina omwami ono wano ku lw'omwami ne ku lw'abaana ne ku lw'abaana be mugatta ne ku lwa famires zammwe nze nsituse ku lw'ebyo. Ate nensituka nti gwe munnanga abantu tebakulabako naye nze yasituse gwe balabako. Abantu bali anaki esimu ebadde evuddeko. Hello? Nti esimu ebadde evuddeko simanyi oba netiwaako oba ggwe abadde anzigyeko mbadde sikuwulira esimu neekutukako. Shifah bye nakola sibyejjusa. Bye wankola tobyejjusa? Bye nakola sejjusa. Naye engeri kw'oli mukyala nawe kankusabire bikutuukeko. Ebiriwo ebintuukako? Nabo abakomyetinga abanvuma nabo nsaba bibatuukeko. Anti abakyala bonna bagambye nti babakoze n'ebisingaawo. Gwe ku mawulire tolabangako n'abakyala be bayiira asidi. Tolabangako abadda ku baana b'abannaabwe ne babakola ebintu ebisembayo. Bagamba tewali nsonga. Kati ennyigayo yabadde yakutuma nze n'ontika ebokisi enkalu. Mbasabira nabo babawase babiri babeere mu nju emu. Anti kati lwaki wali ogibeeramu nga gwe life gye walimu wali togyagala? Nesonyiwa gwe mukazi gw'ebbayi toddamu kuba ku ssimu yange. Naye nga naye tumuwadde chance. Talina byanyinga. Talina byanyinga. Bujja bwayi musumbwa bujja bwennyini obwo. Naye nga nze byo sijja biyingiramu byammwe sigenda bigendamu nnyo nti kino. Nena simu inaakira buzibu. Kasita ali ku mawanga naye akola. Akoleko naye alabe. Dannange. Sijja bigendamu ebyo. Ennyumba jannange giyandekamu najyongera insha Allah njagimaliza. Okuva mu maaso. Njagimaliza. Otukkirizaako tugirage ku bantu. Kuba nze ndaba sinaye ennyo. Wali emabega. Yeno maaso wooyongera. Wali emabega wo kweri naye nga mwali musulamu eri emabega. Kati nga tuleeta abantu basula obubi nga ennyumba agamba nti omuntu aba asuze bubi abantu basula ne ku street nga tebamanyi bukedde butya talina nekyeyeebikka. Naye munnange ndoza ye yasuubira bingi. Naye buli omu yamanyi bwatwalamu obulamu bwe. Nze ntuuka nenkola paati yange nganze ne ttiimu yange ne ku lw'abafaani bange abandaba n'abatugoberera. Tusaba tusonyiwa. Eno sho simbi. Tukyalidde abantu bangi okumala emyaka mingi. Tukoze ebintu ebyenjawulo mu bulamu bw'abantu. Era tetwakulumbye embufe tetusobola kugenda ku cheap popularity bwetyo. Mbu tukole ebintu, mbu content, mbu tunoonya batulabe. Abantu batulabye emyaka tukuze nabo. Tukuze n'abantu nga batulaba ebbanga lyonna so ekyo tekyabaddeko kigendererwa yadde. Nsaba otusonyiwe okuva ku mutima gwange n'abantu bange ne ku lw'abafaani baffe abanyumirwa sheeno kuba tulina abantu abanyumirwa sheeno ennyo n'amaanyi okuva ku mutima. Tulina n'abagyenyumirizaamu, tulina ne beekyusiza mu ngeri ennungi. Tusaba kusonyibwa. Nze nabasonyiye dda ate nabasonyiwako olwennyini. Kituufu. Kuba naye nsobola okunyiiga oluusi mwasaana ku mirimu gyange tomanya wandibaddewo embeera enzibu ennyo naye tolina musango. Ebyaliwo ebyawaka tolina kyomanyi yadde n'ekyo ku byammwe ababiri. Kati si lwaki ate nnyiigira ggwe omutume. Kuba muntu matwala essanyu Shifah ngenda n'essanyu ate bansuubizza bingi bikyajja. Tuyinza okukomawo mu wiiki ng'emu
insha Allah katusabe abansuubizza mu wiiki ng'emu tuyinza obba bagenyi wano. Yes, abantu kyabakwatako mbw akayumba kuba waliwo ne omuntu kayita akayumba waliwo atakayina kati oli n'atuuka n'avuma ennyumba y'omuntu mbu kayumba. Munayo kale abo abagayiza olugendo olulungi. So kati tufuuse baawa katusaba tufuuke n'abamikwano tewali buzibu nga bwe tukkubirako. Bannange tweyanza nnyo bafaani baffe mwenna abatukkiririzaamu mutulaze omukwano mukimanyi mukikoledde omwami ono naye ate mukikoze lwakunzikiririzaamu n'olw'okunjagala mwebale kunjagala kuba omuwa omwami ono nga yalabikidde mu show yaffe muba muwadde Shifah muyina we muntadde musituse nange ne tusitukira wamu ne tuleeta obubaka buno. So tweyanzizza nnyo tweyanzeege nammwe abazze ng'ate munyongera tocha umutima kufuna biwundu nammwe mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu yakoze kyawulira kyayagala kasita kiba nga kyekyadde kikutereeza mu budde obwo n'otereera mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano we mujje mukama abaddizeewo neyanzizza mwe abankuzizza nkulidde wano mweno shonga mundaba abasinga mu abandeze nyina bamami bange ku sheeno basenga bataata ba anko imwe emikwano enganda bani junior munsi ez'enjawulo kituufu nkuze nammwe bwengwa bwensituka nga ndi nammwe mu abandeze so sisobola kubanga mu nsi byonna nabimanya ne mbimalayo naye ate nsanyukira abalungi abongedde okundera ne mu nsobi ne musituka nange bannange mukama mpulira ku mutima nga ate ekyo kya bugagga okubanga mbayina nzaani abayina era nzaani abamanyi oba nzaani gwe mumanyi mbebaliza Katonda ne twebaza Katonda ayinza byonna nyini buyinza mwebaliza embeera eno ate era teyayina nsobi otusisinkanya omwami ono ye yaleeta Farida ye yatuleetera omwami ono Katonda ayina ensonga ze tumwebaza bwebaza nze ne mu mbeera yonna ennyigiriza ngangwa nsigala ngulumiza Katonda wange nyini buyinza siina mbeera endeetera kukemebwa nti nfuna okubuusabuusa mu ye nsigala era ngamba Katonda ye byonna mu byonna nannyini buyinza abamu baŋŋamira ku nga Shifah obusiraamu togwana mu buveemu mulimba temulina buyinza obwo bunzija mu ddiini yange saabatidde muntu oba abamu kyabalumiriza nze simanyi siina gwe nabatidde mikwano mu kiveeko ekyo tosobola kunzija mu ddiini yange because na trust nze omuntu neneetikka ebintu byesikebedde atasobyangako gwe nga woyimiridde awo obulamu bwe obadde perfect gwe vaayo ogambe nti nze obulamu bumuvize ndi perfect so nenga kansanyukire nnyo ate abalungi abatukkiririzaamu nsiibula abantu nga naawe olinako byobagamba tubasiibula abatulaba. By the way kati luli twava wano nga toyina ssimu kati abandi obubi abasaba ennamba yo tugenda bakola tutya waliwo n'omukyala eyaŋŋambye nti nzeyo omwami oyo nze Shifah omanyi nabo banvuma bwe situusa bubaka nyina omwami omu gwe banvumirako ne baŋŋamba omutumye oyagala mwetwalira nze mukujja wano omwami ono yaŋŋamba mufumbo era mufumbo ne mukyala we namulabako gyali emabega tewaliwo omukyala eyagambye nze Shifah nze njagala kufumbirwa mwami oyo ne bwe mba nnamba nnya sifuddeeyo kati naabo bampeera obubaka n'abansaba ennamba yo bampeera obubaka. Sifa nsooka okwebaza byonna kuva emabega eri byonna ekyennamba sijja gigaba olw'ensonga abanneetaaga naina n'abasobodde oga nti oba kuntuusaako obubaka kasita gwe osobola okunnoonya wategedde ewaka ojja kuba ontuusaako obubaka ate singa wali toyanirizibwa singa tugobeddeyo nkuga nti agenda naye yanirizibwa waka bonna kasita ekirungi basobola okufuna gwe bajja kusiyita ku gwe oba osobola obba ntuusaako bambi sijja kugaba nnamba ya simu naaka basiibule munnange era nsaba bonna mu butuufu nsaba bonna Katonda abaawulira nga kibakutteko nnyo olw'embeera eyo nsaba kituufu kyonna kyemunkoledde kyonna Mukama abaddizeewo kyonna ekibasuubira okunkolera kyonna bebansuubiza byebingi era nsuubiza nga Katonda ndaba kyonna ekiba kizze nga lizikiyo nja kituusa nsaba
mutuufu abenga Katonda abaddizaawo bannange nsiimye nnyo nsiimidde ddala naye omukyayira identi bakola bukozi era nkola muyandika nange manyi ku mutima gwange zitwali maziga kati leero tuyina muyandika si bwendi yampa mapapaali bandeetedde ebyokwera ngenda kujaganya muwoga emifu kati nalina bikugera kwa Allah naye bambi neyanza nakulangira mbu toyina wadde essimu kati ngifunye tunafunira ne smartphone anti yewagisa ezo eza WhatsApp mbu wandindabyeko nze byanzigwako akayumba kannangira nti akayumba atalabanga gy'oli kwongerako mpola mpola okuba mpola bw'oyongera tukiryokke bwe tulambuza abantu ku nnyumba omanyiza obubaka mbutuusanga bwe mubumpa kati nina abantu wano omwami omu bwe batera olulaba mu sho ne banga mwami mumpe banayisinza abagaba ate bw'omunnyonnyola bannayisinza abagaba oba omuntu talyokke kugaba nnamba ye ate era bavuma nze ndoza bwe mulowooza ovuma bafuna ki Shifah ate munesibawo ennamba kati bwe yawulira ng'agamba nvumemu oba ani njagala kunyoomayo TV presenter ng'ovuma ki Shifah njagala gwe Empissa Mukama ng'ovuma Shifah naye nsaba nammwe Mukama akibabalire gwe buli wonvuma nempulira obubi ku mutima nze nkulekera kamawo buli nkugamba nonvuma nega thank you nga nzira ku musaala nga ngamba nga nzira ku anti omanyi lwaki banyiga nnyo emyaka gye nkoledde baagala nnyo bawulireyo nti Shifah baamutisa obubulabo n'abibba tulokalire tukyagera maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo mikwano mwenna okuva mu nsi ez'enjawulo abatulaba simanyi bwe nninza beebaza nze nga Shifah ne ttiimu yange simanyi bwe tuyinza beebaza simanyi bwe tuyinza balaga kusiima kwaffe naye mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano contributions tezikomye wano abantu bangi waliwo abatuwadde obuyambi batuwadde after nga tumaze okuva wano naye tugenda kuba tukomawo n'abalala batusuubizza nga bo bandyagadde contribution zaabwe zigende ku kyokumaliza ennyumba y'omwami ono era tugenda kuba tukomawo mu nnaku entono ddala okubanga nabyo tubireeta tweyanza nnyo tweyanzeege obubaka bwazze webuli obubaka obutanalabikira wano obwazze already n'obubaka obulala obwatusuubiziddwa nga bo bugenda ku nnyumba ne ku ky'omulimu y'omwami ono byakola ku mulimu kikyayinza okukola okusigala ng'afuna income byonna bigenda mu maaso right now lwakuba twayagadde tusooke tukomewo ate mangu tulabe embeera gy'alimu na buli kimu ekigenda mu maaso naye nga byonna tubisiima mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna kubanga teri gwe twakera ne tugamba nti leeta kino oba sonda kino bonna buli muntu kyakoze kivudde ku mutima gwe nga yeeyagalidde ayambye lwa mutima gwe buli muntu ku kyakola oba ekigenda mu maaso ekikolebwa tugenda bba tukomawo mangu yes waliwo yatuwadde seminti tumuleete waliwo yatuwadde ebintu bingi ebyenjawulo tugenda kuba tubikomyawo ng'obubaka bwonna bwe buzze tugenda bba tubuleeta eri mwami Hamid so okujja kwaffe tekukomye wano ekirungi omwami tukkiriziganyizza naye atwaniriza atusonyiye okuva ku mutima gwe so tugenda kukomyawo obubaka bwonna obugenda okuva mu bantu nga bwe bali mu botuwa era nga bwe buli mu kujja tweyanza nnyo tweyanzeege tusaba Mukama abaddizeewo omujje tusaba Mukama akibabalire tusaba Mukama abasanyuse mu ngeri emu oba endala tweyanzizza obadde oli mu kulaba Shifah Nakawombe tusinkane nate